Fake Media UG. Balabala ndi wano wendi obulamu bwakupangirira embeera wadde buluma naye essuubi weeriri Katonda atusaasidde kyekibadde kituluma emabega nga tetukimanyi twamala ne tukizuula kati kyetuliko tukijjanjaba. Nasooka nange kennyini ne ndwala ebbanga Ibra nasooka ne ndwala ebbanga nga nange ekinnuma sikola ki owadde bannumira ebbanga ne bakebera buli kintu nga tebalaba kinnuma amagulu ne gazimba ekifuba ne kizimba nga ntuuya nannyonnyo zonna n'entoba olubuto ne luzimba olulimu ebbugumu lingi ne bajjanjaba ne tutuuka n'okulowooza oba bya kinnansi ne tugezaako okutuusa we twagenda amalwaliro ne tugendamu ag'enjawulo okutuusa dokita yaŋŋamba leka addamu tukebereko ku mbeera y'obulamu bwo obutwa n'ekibumba. Bagenda okukebera nga obulamu baabwo obutwa buno obw'enjawulo buno kati obulya bannabyabufuzi obulya ekibumba obwo ekibumba nga butandise okukirya naye ekirungi dokita n'agamba nti wetulwana ennyo tusobola okukomyawo obulamu naye nga kiri waathe. Njagala bagamba bannayuganda obutwa tosobola tegeera obuliira naye obaako ne bw'oteebereza n'ogamba nti nakolemugamba nti ebbanga lino ki ekiriwo ekyenjawulo kye nnalya bantu ki be nasisinkana ab'enjawulo be nalaba nalya nabo ekijjulo kega n'obeera naluga nti bwa we natuula we neekengera otuuka naye nze abantu we neekengera waliwo omukyala oyo Munnalwanda mweru yankubira essimu n'aŋŋamba Adamu oli otya ndi faaniwo nva Boston na America badde ndudde nga nkufolowinga akayimbako mwana wattu akayimba naye sikulabangako myaka gyonna mbadde sifunanga mukisa gukomawo waffe naye nakomyewo badde njagala kukulaba wanyimbira akayimba ka Besigye ebiseera ebyo nali wa Besigye naye kati saagala kulimba ndi wa People Power kati struggle ngiruddemu era abantu bonna mbayamba mbalaba bali mu struggle we mbalaba mba njagala mpatisiti mbaweeyo kasooda n'aŋŋamba jangu nkusisinkane nkulabeko nga omanyi nti olaba faaniwo n'aŋŋamubuuza oli ludda wa n'aŋŋamba kye tuba tukola nva eno obuziga naye kanzije tusisinkane ku Coffee at Last eri awo ku kooti awo ng'okkida ku kooti oba ogimanyi nali mmenga eyo ne nvuga emmotoka ne nzija n'essimu gye yankubirangako ne mukubira n'andagirira ng'atudde eri mu butebe obuli eri waggulu ng'alina abaana aba omu ng'ali mu myaka 6-5 awo simanyi nnyo okugeraageranya myaka 5 ku 6-7 mulala ng'ali mu 3-4 naye namusanga ku mmeeza ataddeko pizza eyo yali aliddeko pieces nga kusigaddeko piisi 3 n'agamba Adamu lyako ku pizza eno ewooma namugamba siri faani wa pizza era nga ddala kituufu sirya nnyo pizza ate ebiseera nali munene namugamba pizza ezo zigezza bagamba zikola kizigezza ate ndi mukulwana kusaala weight eyo nangamba naye kuli kusigaddeko egi ngeri naye alina piisi gyali amalawo oba yamala kunnengera n'akwata piisi agirume simanyi kati neŋŋaana nentumya juice omuwala nandetera juice wandetera juice nenywa n'amala n'aŋŋamba naye Adamu mbadde olina mukyala n'abaana konze ye mbadde njagala olye ku pizza eno ewooma otwalireko abaana naki ne mukyalawo giryeko ng'omanyi naawe oli wakugamba ku famire nenkwata piisi negikola ki oba sigamba nti yeyampa obutwa n'oteebereza ng'omuntu ekindeetera ekyo nti mba ndi mukulya piisi eyo omwana wo omwomu kuno ku bato n'ayagala akwate piisi ku 2 ezikoze eki n'amukuba omukono nga mukambwe nnyo n'amugamba walidde edda oyagalako olubuto lujja kuluma walidde edda olubuto lujja kuluma ojja kuntawaanya olubuto n'akwata piisi ezaali zisigaddewo 2 nga tamanyi oba kubanga yaligambye nti n'aziteeka mu nsawo kubanga yali zireseewo we mba wakweyongera n'enkola ki
naye yazikwata n'azissa mu nsawo nga yeeralikidde omwana we okola ki n'azissa mu nsawo ne mugamba mami gundi ewooma nange agakuyita gundi agikukolere ne kupita gundi ne bankolera omuwala nagamba bagikolera awo ne tutwala eddakiika nga 10-15 omuwala n'aleeta pizza namaze olyako ekindeetera ekyo kukuba mwana ng'ayagala kulya ku piisa ekoze eki amanga ago n'abizingako n'abissa mu nsawo kubanga nali njagala nakweyongerako kuba yali ekoze eki naye ng'abite n'abizinga n'abissa mu nsawo era we namala n'enkola ki kati yeyo gyenteebereza kati simanyi oba bamutuma butumi babyabufuzi oba tubeerawo nga tulina abantu betunyiza betutamanyi tusobola kumanya yokumanya nga lwaki ndowooza nti kuba yaŋŋamba nti naakakomawo naye nafunye endagamuntu enkya ngenda sazisa layini yange nja abadde mukwano gwange enamba eyo kwembadde nkukubira agenze kunona baana ku ssomero naye enkya nja kukubira ngenda genda nsazise layini kuba nfunye endagamuntu ngenda kukubirako togere nampa n'eddoola ebi nensanyuka nnyo nenkwata ne pizza gyali ampadde nenjitwala ewaka simumanyi era kwolwo lwe nakoma omulaba omuwala nali simuwulirizinganya naye ebiseera ebyo we yankubirira essimu n'alaga nti yazze okitegeera so mwegendereze nnyo omuntu akukubira n'akulaga nti mukwano gwo navudde bweru jangu tusisinkane tomulabangako mukaala ndo yali mulungi muwala gavu naye ng'akuzeekuzeemu siddangamu teyankubira kuba yaŋŋamba agenda yafunye endagamuntu agenda sazisa layini takiddanga saagiseevinga kuba yaŋŋamba nti togiseevinga mukwano gwange mbadde namba mbadde nkukubira ku mukwano gwange enkya ngenda sazisaki eyange kati oli mu mbeera ki mbeera yakujjanjaba obimanyi era yakujjanjaba kutoba ne bukyangubira mwene embeera wali mfunyeko abakuduukirira bakatandika akatandika nakafunayo mukwano gwange luli eyankyalira omu wamuyita onalebo kajinda wefudisi waliwo n'abaana befudisi abajjaawo ne bandeeterawo ku sukaali ku bintu ebikozesebwa ewaka onalebo kajinda naye najja nampaayawo akantu ntutte nno ng'inza okuba ngenda mu mwaka naye mu kusooka buli nalinga simanyi kituufu omanyi okulwala naye nga tomanyi kikuluma naye mu kutegeera prosio kati ndowooza mpeezezza emyezi 2 okutegeera nti butwa toba kibumba Taufik Media UG aluna mu biru abaddewo nnyo ajja aluna mu biru abaddewo nnyo naddala wali nga tetunnamanya kituluma yalwana nnyo omanyi nti musajja musiraamu mubifuba bwe byazimba n'ayita baseeka ne bannombera dduwa nalwana nembeera kuba natuuka nendwala nga ku mulimu saasobola kukola nga buli wootuuka bwoti otuuya nawenna n'otoba kwegamba ng'oswala buli ddakiika ogenda mu kigo n'ofuka okitegeera kati nga sikyasobola kukola nga haji sente ne ziba nga zinkendeddeko nga haji mugamba nesiri bweki neetaaga bujjanjabi bwe buti n'akwata sente n'akuwa aluna ye yabaddewo sina muyimbi mulala gwenkugamba okugjako era abajja okundabako oli otya munnange babadisa ne kasaza Daudi Mugema abayimba bajja okundabako mu mbeera ey'okulaba mu politics enkuga nti bali abafudise okujjako ne principal yazze nandabako tugere ku kyokuba nti principal yakusanze wano wagenzeewo kyabadde mu nteekateeka oba oluvannyuma lw'okukulya nti naye muli mulwadde naye najja anti akatonda yantonda nabadde sesuubira nti principal kuba zaadde na ssaawa 2 ez'ekiro omwana oyo oba yayiga obuyekero essaawa ezi ndi mweri mu nju mu kisenge neebasa omukyala najja naŋŋamba olina abagenyi nagenza mbuuza baani naŋŋamba nti principal nemugamba principal kigwogerako ti Bobi Wine naye nsaaga nnyo ne mukyala wange nga tonsinikirako obunnyo naawe tomumanyiira nga likomya dde okumumanyiira mukazi gwe nga sikisuubira nagenza okulaba vuga naŋŋamba jangu kyokka gwe olowooza nnyo ebyokusaaga bye tuzannyirira nagenza okujja okuva mu kisenge okujja nga principal atudde awo kale essanyu lyanzijudde nempulira essanyu nenziramu n'amaanyi neŋŋamba waawo timbadde ngenda kufa
nga simanyi nti nina mikwano gyange naye kati mikwano gyange essuubi ne lijja. Twayogedde nnyo, banyumiza bingi kuba yanyumiza nange nti Adamu nze buli lunaku nsisinkana abantu bangi lwakuba bo tebali mu mawulire naye nga bali ku nsonga y'omu bantu baba wabutwa. Ensonga y'abantu okuweebwa obutwa kati yesinga kuba kati abasinga wagamba akuwambe kimanyika, wagamba akusibe kimanyika, wakuyamba ennyo n'akusiba obanga abaseegirinya. In fact ngamba seegirinya oyo ne Alani Sewanyana nabalaba nga bagezze nga balinga bino ebisolo bibawa cyacu nga bagezze nga baviiraawo mu kkomera. Nange nasooka kuba bwe ntyo mpaka we natandika okuwulira obulamu. Seegirinya mwangu omwekebeza obutwa kuba ndaba kati era ne wootundu Seegirinya okuva yava mu kkomera ate agenda akenena. Bwenza okuba naye butaseegirinya weegendereze gw'olina obusobozi obusobola ogenda e Nairobi ne bakujjanjaba tolinga ffe. Alani Sewanyana mwegendereze buno obutwa buli mu ttuluma nammwe buyinza okuba nga bwe bukati yenkola eriwo. No okujjako waliwo mukulu wange mukwano gwange SB4 yajja n'azijjako interview akatambi akatambudde nnyo. Yaŋŋambye nakalabye principal yaŋŋambye tinalabye akatambi ko mwana n'empulira nga omutima gunnuma. Naŋŋamba nkujjukira nga tuli ffenne South Africa tugenza okuba sho ng'olina bodde twanyumiza ebintu bingi nagenza okulaba okoze n'empulira era ne ŋŋamba nti nteekwa okujja olwakalabye amazima ga Katonda najja ano ne Honorable Kayemba, Honorable Nyeko, waliwo no General Secretary wa Nuupu ne ba Idi Mutwe. Abaana baalese eggaali wano naye bwe kitundu kyonna kyasigadde beewuunya kuba baamutegedde ng'afuluma ne baga poliisi nga n'akyankalanya nga bumumanyi. So embeera eyabaddewo era be bannabyabufuzi bena aja fete sibanga kukacha nze aji yandeze okuva we nava kusomero natandika okubeera ne Haji Aruna nga ndi mwana wa myaka 10 na bwana kusaga kulimba abantu namala okusoma natuukira ku mafuta awo sitole empanvu neva ku mafuta ntandika okwagala ebyokuyimba nezijja mu kalenda Aruna gwe ntambula naye era twakuvaawo ne tukola cream production ne tuva mu cream production tuza koze restaurant tubadde bamukwata sifunangako buzibu na Aruna. Business wise mukyakolagana mu bulungi nnyo olwadde bwe bunnemesezera lunaku ngendawo tebakulimba abantu boogera nze bino saagala kulimba nze sina nawe sikisuubira kuba Aruna mukwano gwange twafuuka ba Luganda abaana bange waliwo ne beŋŋamba nti ono muwe linnya ki naŋŋamba muwe linnya weriti waliwo naye wagamba nti nafunye n'omwana gwe nagize naye bamuwe linnya ki kati twafuuka musaayi ge gumu yakyogera aliko ekizibu. Butwala ekintu ky'embeera y'obulwadde eno atolowooza nti don't you think kudireyingisizaamu okuba musically era kubanga nali ntandise okukola nali nawummulamu music nga njagala abantu mbeerabize politics kati mba ndi mu studio ntandise okukola nnyimba zino ezaffe obulwadde bwe bukola ki so simanyi bulamu bwe bunaddira ngulu nzire mu kisaawe ky'okuyimba mpulira nkimiisinga. Abantu wandibadde wabubaka ki oba wandibadde oyagala bakuyambe batya omuntu ali yandibadde ayagala okubanga akuba nga akuyamba yandibadde ayinza kukuyamba atya? Obayibula nkugamba ekisinga obukulu Bannayuganda essaala yesinga obukulu nsabira ku munnammwe essaala njagala nnyo bansabire oba si kyangu obulwadde tuli musibwamu tebulinga nti nga siriimu weewa n'omira eddagala n'owangaala emyaka ameka naye kati buno olina kulwana obuwone kuba otalwana buwona bw'obukutta okitegeera kati essaala n'emikwano gyange waliwo mikwano gyange asobola oga nti Adamu nsobola okuyamba n'ogenda e Nairobi n'okola ki ne bakujjanjaba nsobola okukwata akasente bwe kati nenkakuwa n'ogula eddagala kuba buli muntu amanyi ensonga ekwata ku kibumba nga kya butwa si kyangu
okitegeera osobola okugamba nti Adamu kati nze enamba yange kweri etandise otambula gundi screen ya SB4 kweri nakakati enamba yange eri 0756 0756 9 8 16 61 ya ekyenjawulo ekigiriko nti bino byetwalemu ebyobufuzi natuuka ekiseera nemba nga eri mu mannya nenjiteeka mu mannya ga mukwano gwange bamuyita Peter Mukwaya olw'ensonga nti balinga batutrakinga nga omanya ebya security nenjiteesa mu ago amanya so osobola ogiraba nga eriko Peter Mukwaya naye yange eyo yennyini. Tofunyeemu kutya kugamba nti oba abantu bozoobererawo mu industry ng'ogyeko principal abayimbi bano ababulijjo abayimbi mwotambulira abakumanyi Kazibwe-Kapo Abdulasi Samakula Bamayinja Bakendi Saha bakimanya abamu bajja ne bandaba kati oyo Kapo yandaba Basamakula nabo nabasisinkana nga ntereddemu awo ne bansaasira bani bonna bayimbi embeera y'abayimbi nabo bambi tebali bulungi nkitegeera